Omukyala w'Omukono district Nabukeera Hanifa olunaku olwaleero tuli mu press conference olwaleero nga twagala okutegeeza eggwanga oba nga tukunga bannamukono na bonna abasobola okutweyungako enkya okwaniriza pulezidenti waffe n'ekyenjagala okwongeramu mu kino nti ensonga z'amateeka zo twazikwasizza Kanabwala era nga twatutte omutawaana oba obuvunaanyizibwa okuwandikira poliisi ebbaluwa. Amateeka gali nti poliisi tulina giwa notice naye tetulina kulinda okukola ki kutuddamu. N'olwekyo ffe twakoze ogwo gwe tulina okukola nti tubawandikira ebbaluwa okubategeeza nti pulezidenti waffe agenda kukyalirako wano Mukono. Era nga nsaba poliisi yo omulimu gwe beekola enkya kutukuuma bukuumi okulaba nti nno embeera etambula bulungi ate era tetusuubira kubanga poliisi bw'enajja netukwata yejja okuba nga amenya amateeka. N'olwekyo tetwagala kusunguwala nnyo ate tugambe nti poliisi tugguleko omusango ku poliisi nti ate yetuguddeko ki omusango. N'olwekyo nsaba poliisi muwowembwefu egondera amateeka n'ebbaluwa yaffe gitwale serious ffe tukyaze omugenyi waffe pulezidenti waffe era nga nkunga bonna abantu bonna gye bali nti bajje twanirize pulezidenti mu muggundu era tulabe nti n'olunaku lutambula bulungi. Webale enkunga Mukono Zogwange gwa kusoma programu era mbagambye nti nga tusinzira mu ssemateeka w'eggwanga lino Uganda essula ey'okuna ewa abantu eddembe ly'okwegatta n'okuŋŋaanira awamu okukola ebyobufuzi nga twesigamidde ddala ku tteeka eriteekawo ebibiina by'obufuzi erya Political Parties and Organizations Act nga tumanyi bulungi nti nno waliwo etteeka eriruŋŋamya okuteekateeka emikolo lye bayita Public Order Management Act era nga tumaliridde okugoberera amateeka amalala gonna n'ebiragiro. Olunaku lw'enkyafu ab'Amukono branch eya NUP tugenda kukyaza oba tugenda kurecevinga okwaniriza train y'emirembe etambula kati mu Uganda nga yabadde commissioned n'omukulembeze waffe okwetooloola eggwanga lino nga tuwandiika bannakibiina n'obbawa kaadi okwaniriza abantu abajja abaagala okwegatta ku NUP ate n'okuzzaamu amaanyi abantu baffe n'okubalungamya. Kijja kujjukirwa nti omulimu guno ogenda okukolebwa Mukono enkya gwali gwa kukolerwa Kamuli naye poliisi ne yeeyingiza mu lugendo olwo ne lutabangula. Olunaku olwaddirira train yaffe yali erina kubeera Paliisa naye pulezidenti ne ttiimu ye baabalemesa okutambula wali kusezibwa. Poliisi yawandiikidde NUP ebbaluwa ng'etuyita okugenda okutuula nayo tulabe wabbo kye balowooza nti we wava obuzibu.
batuwadde ensonga zaabwe era bakama baffe bategeezezza nti ezimu twazikkiriza era tugenda zikolako kubeera tubadde tuzikolako, naye endala twalabye nga si za buntu bulamu, era tugenda olwaleero okugezaako okunnyonnyola poliisi etegeere nti byetusaba si bya nsonga. Ekisooka poliisi eyagala bwe tuba tutambula tugitegeezeeko, ekyo tukikola bulijjo. Eyagala tukwatagane bulungi ne ba RPC ne ba DPC mu bitundu gye tuba tugenda, abo babuulidde enfuuzi kwennyamira. Eyagala bwe tuba tukola emirimu gyaffe tuleme kulemesa abantu balala genda mu maaso n'emirimu gyabwe, ekyo kyo twakirayira. Era eyagala tubeere nga tweyisa bulungi nga tukwata amateeka gonna n'ebiragiro, ate nga ddala ekyo ffe tukimanyi era tubikkiriza ebyo ebina. Wabula poliisi etugamba nti eyagala bwe tuba tunaakuba enkuŋŋaana tufune amabaluwa g'abannannyini bifo mwe tugenda okukolera enkuŋŋaana ezo, era ekyo tukituukiriza. Naye kati yagasseeko n'ekyokugamba nti ate tuteekwa kubeera munda mu bizimbe, ekyo twakigaanye era tugenda ginnyonnyola olwaleero. Poliisi egamba nti nga tutudde tuteekwa n'okuba nga tumanyi abantu bameka abanajja mu lukiiko. Ndowooza gye bunajja mu maaso ejja tugamba tugibuulire n'amannya. Ekyo si kya buntu bulamu, si kya magezi era tekisoboka. Teriyo muntu yenna ayita lukiiko lwa byabufuzi ng'amanyi bantu bameka abanajja era be baani, kubanga ffe tuyita the general public, kwegamba tuyita bannayuganda bonna 445,000. Era ne bwaba Museveni najja nga azze kusala ddiiro tumwaniriza. N'olwekyo ttiimu yaffe egenze kubannyonnyola ku ebyo bye tusobola ku ebyo bye tutasobola. Naye ng'eri ttiimu ekola omulimu, ffe ne mukono tugenze maaso n'enteekateeka, kubanga tukimanyi nti kaakati tetusuubirayo ate kirala kyonna kinaalemesa luno olukiiko kubaayo. Olunaku lw'enkya tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku pulezidenti, tujje mpola mpola ssaawa emu zennyini tujja kubeera Nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo woofiisi ya NUP eya Mukono North constituency. Train bw'eneevaawo ejjagenda butereevu e Nakifuma. Kyokka abantu babuulira ku makubo nti omukulembeze waffe bwali nvuumuulo, ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abatasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baanaaba nabo, nange neesunza okuba omukubo. E Nakifuma pulezidenti agenda kuggulawo woofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency, era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally, mini rally, olukiiko olusamusamu. Pulezidenti bw'anaavaawo train ejjagenda etambula okuyita mu byalo by'e Nakifuma, nga tujja tukiibiriza mpola mpola tutuuke e Walusubi. E Walusubi pulezidenti agenda kulonkinga kampeyini y'abanamukono ey'enkizo etuumiddwa nti nno omusango gwa lubeerera, crime must pay. Kampeyini eno egendereddwamu okwongera mu maaso okubanja bannaffe abaabuzibwawo betutamanyiiko mayitire, era n'okugiteeka e Walusubi kya nsonga, kubanga awo we wava omuzira waffe Muhammad Kanatta. Nga tukozesa enkola yonna ey'amateeka twagala okubanja obwenkanya eri abo abaasibwa nga n'abamu bakyali mu makomera, abaatulugunyizibwa n'abakolwako ebikolobero eby'enjawulo. Train bw'evaawo ejja kuyingirira Namataba, ejje ng'ekibiriza okuyita mu byalo bya Mukono South paka Namayuba. E Namayuba pulezidenti ajja kukwata eri e Katosi, gy'asuubirwa e Katosi ku mwalo okutongoza kampeyini ey'okuyingiza abavubi oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole, wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi, omuli okusibwa,
okwononerwa ebyabwe, okuttibwa n'okulemesebwa omulimu gwabwe. Pulezidenti ng'avudde Katusi ajja kujja Kisoga agulewo ofiisi ya NUP eya Mukono South. Era awo training ejja kujja Kanaguluba paka tax park e Mukono. Tax park e Mukono Pulezidenti ajja sanga olukiiko lwatandise dda kubanga tulusuubira tutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tax park awo era abantu banjawulo bangi ab'omu Mukono n'abava ebweru wa Mukono bannakibiina bajja kusiiba boogera eri abantu. Okutuuka Pulezidenti bw'anaatuukako tusuubira nti wakati w'essaawa 10 ne 11 Pulezidenti ajja kwogera eri abantu ng'atuuse n'oluvannyuma train esimbule engedde Magere, era tuli bakumuwerekera mu kitiibwa tumuyise mu kitundu kyaffe eky'Eggoma. N'olwekyo ab'Esseeta mulina omukisa mujja kumulaba awo ng'addayo eka, ate engeri gy'anaabadde eka ajja kuba tapapa, n'olwekyo ajja kujja ng'abawuubirako. Tusuubira nti poliisi egenda kutuwa emirembe gyaffe nga bwe giragiddwa mu mateeka, era twagala okwebaza abantu bonna ababadde mu nteekateeka eno nga organizing team yeno eri wano, era twagala okubayita n'okubasaba eyo ku makubo, musimbe ku bitooke muteekeeyo ku bimuli, temuzimba biyitirirwa ebyo byannyinimu, naye tubagamba nti muteekeeyo obubonero bwonna obulaga nti omugenyi waffe n'abagenyi abalala bonna mubaaniriza mu kitiibwa era ne mu mukwano. Abantu basemberere ku makubo bamuwuubireko, ne tubakubiriza temugenda mu makubo kulemesa batambula balala, tukuume amateeka n'ebiragiro. Era tusaba poliisi nti bw'eneeba esazeewo okujja tugisuubira kujja naye okubeerawo eraba ebigenda mu maaso, kubanga bino ebigambo ebyogerwa n'abapoliisi bibakwatako. Olwaleero ku makya nkedde kufuna ssimu okuva ewa DPC, era kino kiraga nti waliwo abantu abatambuza ebigambo eby'obulimba. Twabadde wano bannakibiina bonna buteesalamu ne balonda Oweekitiibwa Nabukeera okuteekateeka press conference eno, era ne tugamba nti organizing committee yejja okubeera wano, naye amawulire poliisi gebadde nayo nti tuli wano tutegeka kuva wano tugende tutabangula akatale, tutabangule amakubo, tukole ebigambo ebye. Kegambo ekyo kiraga nti oluusi intelligence poliisi gyefuna ebeera na intelligent. N'olwekyo abo abantu abeetegese okwagala okuyingira mu ba NUP okutabangula emirembe nga beetimbye mu kala yaffe, bamanye bajja balya kamanye ng'akoza n'owebbwa, kubanga tujja kuba bakambwe ennyo. Omuntu ne bw'anaaba ayambadde bino ebiwambalo nga nze naye n'atandika okukola ebikolwa ebitali byamuffe, tujja kumukambuwalira era tujja kusobola okumukakkanya ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Ekyo tukitegeddeko nti waliwo wano munnabyabufuzi omu eyaggwako agezaako okunoonya ekkubo erimukomyawo, nti abadde alina n'ekigendererwa ekyokwagala okutabangula emikolo gyaffe naddala mu bitundu ebya Mukono North. Ne twagala kumubuulira nti tumulaba, ate era nga bwe tugambye nti guno omusango gwa luberera. People power, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aneyanja ku bikolwa ebyefujjo, kambiyite ebyefujjo, okusitopinga enkuŋŋaana za NUP, ng'egamba nti abantu bammwe bayisa bubi abantu abali ku makubo abakolerako. Singa omusuubuzi yenna obwa muntu akolera katale oba mu kkubo abbibwako ebintu by'oba akosebwa mu mbeera yonna, wa waaloopa era wa watuukirira okubanga naye ayambibwa ofuna obwenkanya kubanga abeera ku mirimu gye. Oba si ekyo tugambe nti olunaku lwalangiriddwa nga public holiday, abantu bonna tebalina kukola. Mu ngeri eyo njagala kubeera nga mmanyaako ku nsonga eyo, kubanga si bya mazima. Kati tuli wano twabyani abakyala abo abali awo
buli lunaku baŋŋamba nti babeera basanyufu nnyo buli banuupu we bajja wano. Njagala kulangirira eri abantu b'e Mukono nti enkya olukiiko lwa Nuupu nga luli wano, tusuubira abantu b'e Mukono okuyingiza biliyoni 3. Abasuubuzi bajja kuyingiza biliyoni za ssente 3. Twagala abasuubuzi beetegeke okukola. Aba Nuupu bantu baguzi, abakyala ab'emmere bambi mu gifumbe, abalina engoye naddala emmyufu muzeetegeke kuzitunda, abacapati bannange mukole, aba boda boda mugenda kukola nnyo, aba special enkya mugenda kukolera ddala, aba zirogi mwe mugenda kusukkawo. N'olwekyo mu ngeri emu oba endala nze nalindirira pulezidenti nga ndi Buwenge. Nali Buwenge, nayita eri nengenda e Buwenge we nalindirira pulezidenti, naye abantu b'e Buwenge nga basanyufu nga bagamba nti senga pulezidenti nenkyakomawo kubanga bakola batunda. Bino ebyogamba mbu abantu balinnya mu nnyanja bakola ki, ebyo biba byekwaso. Era ffe tubeera ba Mirembe tuusa poliisi ng'emaze okukola ki. Nga bwe twabagambye, waliwo omunnabyabufuzi omu abadde ateekateeka okulowooza nti asobola okufunayo abantu nga 5-10 abagulika abambaza obusaati bwaffe ajje agezeeko okukola effujjo. Naye kirungi ffe tuli ahead. Owulidde? Tuli ahead of them. Ng'olwaleero we basuzizza DPC ku bunkenke ntitugenda kukola wano effujjo ate oliraba teririiwo. Era n'obwo obunkenke bwe baagala oteekawo, naye abantu nze olwedde buli wempita abantu baŋŋamba bo bennyini abantu bebeegambidde mbubbo olunaku lw'enkya balumyusizza. Nze ani okugaana nga pulezidenti w'abantu ajja abantu ne bamyusiza olunaku nga. Naye ayagala okuggula edduuka lye bulijjo bw'aba abadde aggulawo omulyango gumu, leero aggulewo n'emiryango gyonna ena, kubanga emirembe egigenda okuba mu kibuga ky'e Mukono enkya ate gibadde teginnalabikawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Tewaliwo ndooza kibuuzo kirala, tusiimye nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama akibabalire. Olutalo. Amanya gange nze Lugoloobi Richard Kasirye, Registrar wa National Unity Platform. Amanya gange nze Lugoloobi Richard Kasirye, Registrar wa National Unity Platform mu kibuga wano Mukono. Fencha tulugwedde okukyaza president. Twagala otegeeza poliisi bino byonna bye bagamba nti tukole effujjo tukola kife tubakuumi eddembe, era nsaba poliisi enkya mukigezese Mukono okulaba nga tukyaza president waffe. Mutuleke tutambule mulabe bawaliwo ekinaayonooneka. So ffe tuli ready, ekijja kijje, enkya tugenda kuwandiisa president nga tutandikira Nakasajja Mukono North. Yes, tulaba president yennyini yayima nti omugenyi lwanajja lwoyera mu ddiiro. Tulaba office mbadde mwaja abandoni nga mugijjukidde leero. Ekyamazima office tubadde tugikozesa, naye president w'eggwanga ng'agenda okyala amazima kuba mulina otereeza office tugisiizeeko tuginyirize mundebe ebadde enyirira era mbadde muyitangawo bannamuwulire nga mukiramu ng'enyirira. So ffe kye twagala otegeeza eggwanga ekya tulirwedde tulinze president waffe ajje ku Mukono. Omukulembeze waffe His Excellency Senator Kyagulanyi agenda kujja Mukono, tumuteekedde kumwaniriza mu ddembe kubanga naye musajja wa ddembe ate asuubira okuleeta eddembe Uganda. Basabo ne bannyabo bakunga mwenna twegattemu twanirize omukulembeze. Ate n'ekirala ekintu kino bakwatako Bannayuganda mwenna, kintu kino kibakwatako naddala mu abana Mukono bakungira ddala muli mutima gwa Kyagulanyi. Bannange mubeere naye ng'abalwanirira tusobole okufuna eddembe mu ggwanga lyaffe, musobole okulwanira eddembe naddala Mukono n'awalala wonna kikukwatako naawe nange naye. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mubeerewo mu bungi.
Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you